Ganje. Kikimaje. Kana akagali. Nga sika myaka jo. Kabaike katinku. Katinku. Osazewo kamujjeko. Okay. Anka ibo batabira balina kubanga bakasiba ku mabesi. Ate betindo sigala tugawenja. Katika baike nakamujjeko. Kwembeyukira nizija ku kazi n'enchapa ate n'enchapa. Yeta tatacha ajoga mwe sawa zino. Teri swaga lyonako kaba balina kutta buku kuba no time yali ya kutta buku wadde ku sureni bavaayo naye alina okubanga asigala tabbuku okukava lessons ku TV ne book of course baba wa packages okwasaganyiza ka buku awaka. Soko embere kuva yatandika okuyisiza etya ogirabo otya soko tunyonyole. Okuba dino kale ebyokumanga byo tusobola okufuna tulina bakyali bafasobola okubanga batukwasaganyizaako n'okuba ntitwasigala tujja pakati ffe nga abatabesi bya ku comedy na muziki yokka ku TV ne credit twasigala tukyapa naye tinkuwaava kibalansinga osobola okubanga okufuna amagye ag'okumanga then ne dikini gwoteeka mu nzirusi osobola okuyika okujja kati ebitwabiteeka ku bulinzi wadde ebisoma ebisobola okutambuza oba nabyo IDs emirimu naye ate tosobola kubanga osobola okukozesa enzirusi dikini lunaku n'ogenda n'odda ku lubeyo n'ogenda ku kava ate enzirusi tuzivaako ndudda ku lubayi oba ku mbeera yonna gyosobola okubanga otuuka tinku waba akagali ayagala okavugamu kujogajogamu awo mu lujja ddi bankera kwa subo nenvaayo nenumba eno ku lubeyo ate kati nzirayo nga ofukosi buwongedde talina time yakutwanga kagaali kati kano nakabujjaku wadde katiriri nga okaziga era mbeyuka mpolampola nenzija nengawenja kuba kati goli comedian oli muyimbi enembeera ewadde kyakuyiga kinga mu abatayagala kusevinga kuba mujoga nnyo nemugenda nemusaasanya teri atayagala kusevinga naye kalusoma olusibira ku ofunye mmeka zosobola okubanga osevingako ekisinga okulusomba ye swaga oba life ba artists gyetube tutambuliramu eba yakuspendinga togeno kigukwasaganya nga expenditure egeze almost ngembalawo nenyingi zaayo naye nga teri atayagala kusevinga buli muntu ayagala kusevinga naye kalusomba nti amajja gofuna lusiga gwawo na expenditure olwesi swaga lyoba yagala okubeyukiramu nga comedian oba nga artist oba celebrity kati kyekirusomba abembi abasinga kasita kubayo eat waba badde asiika chapati n'azeesonyiwa enembeera kati nga ggwe owa amagezi ki kuba kati ggwe tolina mulimu gumu kati music yasirika naye olinawo oledi kyoddukanya kati nze sijaga nti nsevinga ku account nsevinga mu business ndala kuba kati ndawo ekigobero kyange naganjazi pub wali endejje ku masitowa wembanga siri mu raga siri mu comedy siri ku TV siri ku radio mbeera mu ganjazi pub naye kati kalusomba ne pub zizona ziri ku bulinzi naye nga engeri nyangu y'okusevinga kukola business so sikuteeka amajja ku account kuba amajja savings ezo ku account era nazo zivaawo kibi kyokka nti lino li time ne business najyo gyoba ndwa savingamu eyinza okubanga nekola ki eri ku bulinzi lino li time abembi mugamba kasama kuba it oba ofuuse star omuntu akyusa kazi n'ava ku chapati ekyo kibeera kisaana wansonga nti n'abatuuze bennyini tebaagala kukulabira awo kitegedde baagala kulaba mu mbeera esuseeko kati abamu kibalimu okubalansingira nti bw'obanga ovudde ku chapati kolayo kazi endala etakulabisa naye ng'osigadde ogawenja kati abamu ate yalirirawo ddala ku chapa natandika kubanga akajja kamanga naye nga kyandiba kyakabi nnyo omutuuze n'abakola business yakola wadde nga teriri mu si ddungi nnyo naye nga lisi ofunawo amajja g'ofunawo oba oluusi obanga ekigobero kibali kya chapati n'okivaamu n'otachapa naye ate n'okikwasa abaana balanda bakikwasaganya so si kukigalirawo ddala kutandika ku mulya gwe amajja g'ofuna gwokola gokka mu muziki omuntu yenna ali eyo asobola okugamba omuyeye ganja omuntu weeri ghetto abavubuka bonna ab'omu ghetto abatagala kukola kubesa abamu babeereyo ya afokasinga kasansi ka kasimu kale sawa zino tebikyali byakasimu 12 oba mu nnyumba emisana teri atambula oba magezi ki kagame kiddayo era kubeera nti nno kikyo bizinesi gizokola kizokola kati okubanga oli enselula ku batuuze eyo si mulimu naye baako omulimu gwokola nga atleast kubaako kikuyingiza nga kyabeerera ekyokubya enselula lyobanga okuba bubbi era tekitegeeza nti okubya ennyingi bijja kusobola okuba nga zikuweza olutime lyonna wabula era luba luteegateega
whereby nti leero okoze enkya tokoze n'ekintu ekibaako daily income kye kiba kisinga obulungi n'ekiraba kyalibanga balina bw'obanga ofunyika kazi nga ka mwezi akakwate nga kyatika kubanga kati no time kekagezaako okukwasaganya embeera z'abantu abasinga okunyigizibwa be bakyali abakyapa mmere ya leero naye abalina kazi ddala ng'okolera kampani ng'etegeera manyi bajja okubanga bafunayoko babawa so okubanga batambuza obulamu ekirala kati nze gezi notabira ku geto kati geto nazibamu yes naye batoto ba geto nzira nembonga nabo muziki gwenkooka komedi gwenkola yena diwa geto naye nga Jajja Godi yambeeramu kati nakasibe ndejje kanaba nazimbayo di state house lyange gyempoa ne mama Tingo naye nga geto mpitamu nemabonga ko of course omuziki gyengukolera kati then nenzire ku cover nempoa ng'osiibula eno embeera ekuyigiriza ki nga gwe nga gw'omu ekitokubanga atigiramu nti omuntu yandibadde yeetegekerako akaseera bwe kati kijja kutabira nti noba nali nakitegekera kino ekintu naye ate Jajja Godi ambeereddemu naye nange badde ntambuzamu laaya nga bagyetambuzamu obulamu bwange embeereddewo kuba kati lino litime obeerawo nga amagye toyingiza naye ate nga toli ku pressure ya landlord agenda kujja akugobe mu kasooke tegedde era bamiziki bacomedians kyensinga batabira oba kyensinga bagamba ekisookerwako kubanga ofunye ku majja zimba state house mwana ffe zimba base funa kasu ennyumba ne webanga si yakabi nnyo naye nga time ng'eno landlord tagenda kukonkona bino bya business byebangawo Ganja's pub oba landlord ana nkasukira obunago bwange bweru nevaawo ne kasani n'amabesi gange gyenkasiba kisinga okuba ekyakabi ba artist muzimbe ndiwo kaba kasunga katiriri nyumba nga mbibibi zimba osobola okubanga okasiba ebira byonna manye ekirusomba twegezako okusigala ku chat olwolwana okusigale ku chat oba spendinga nnyo okwata amajja n'ogawa ba TV ne radio bakuba omuziki gwo osigale ng'otambula naye nga ate gyekigwera nga tulina kyotegese nolwekyo muteeka amajja mu muziki naye nga temupulaninga singa omuziki guno gwenteesemu gugaana okukola ngenda kubanzizaako ki kitegedde ogezeeko kibalansinga omuziki gu facilitating gu funding financing gusigale nga gukutukipinga ku chat naye ng'obalirira nti singa gugaana okukola kuba ekimu ekisinga okwavuwaza bamiziki kulwana na chat kuteeka amajja mu chat kwegamba oli nalowooza nti agenda kubeera mu miziki oba ku chat time yonna kifu kyama oyinza okukuma akaziki kamu n'oggwamu nolwekyo omuziki guno gozzaako singa ofunayo ku majja newekaba katono katya tegeka tosubira nino ogenda kubeera ku chat tukirabe ng'endiba nti omuntu asamba endiba naggwamu so ne mumuziki wekiba ne mukomedi wekiba etukali time n'oggwako naye ekisinga okuba artist bangi nyo kati abaggwako mu muziki naye ate nga bali bulungi kati kiba kyakabi nnyo ne bacomedians kyembatabbira wetegekera obanga gwaliko nechat time tegeka singa oba chat ate toba bubi nnyo kitegere manyi waliwo bamuziki ne ba artist abamu bosobola okukasukira enselula kati nebatadde njagala kukusala akawunti eyo ka interview agamba no lwaki alabika bubi wayambala nembeera ngambi tegedde siga nti ndi bulungi nnyo naye atulisi Jajja Godi zambeereddemu banze litoto wa geto ngabo bimanya bage mwenna batoto ba geto abali ku mbeeyo ez'enjawulo manyi kati muli kucapa muli kukava gye mupoyedde naye omuyayiganya ankoli sonda ya kalazo tata tingu kyali wa mumutabizi wa tabiri mbabongako ku nfozo nna ne mbasasira ngeri gye duni gye babeyusamu naye tulire mu Jajja Godi ajja tubeereramu tukigale nga tukyali balamu twegeyeko bakyali bangi.